Chosen Becky alemeddeko agambye nti mumuviire ku musajja tayagala kuba nti nate addamu maziga okitegeera kaakati nakyagenda mu maaso n'okuba nti naawera agambye nti waakuswaza abawala bonna abali mu kuba nti nate beetega abbaawe avudde n'olwoka agamba nti no bbaawe nga woli mu kulaba screenshot eyo mbu bbaawe afuna messages nnyingi buli lunaku nga bakyala bagezaako okuba nti nate bamwetega okitegeera nga woli mu kuba nti noolaba awera alese n'obujulizi ono bamuyita Elizabeth Kirayant Elizabeth Kirayant byaweereza mwami Ssekajja n'ebifaananyi nabyo n'abeera ng'ate munnange abiteekawo kaakati agambye nti omusajja wuwe yekka buli alowooza okumufuna awedde kuba yajja amazeeko bw'atyo Chosen Becky waavuddeyo n'alyoka agamba n'ondabira mu comment section bangi bavuddeyo ne balyoka bamugamba olwo Rashida ayogere kinnyabo mbu Rashida ayogere ki Rashida nno y'ono munnange gwe tuli mu kuba nti naate tukugamba ye munnange akyagenda mu maaso n'okuba nti naatuula mu nnyimba za mujjawe Chosen Becky era bangi bavuddeyo ne balyoka bagamba nti omuwala ono amanyi Ssekajja okitegeera kubanga waliwo oluyimba lwe yatuddemu ng'alinganga agamba nti omusajja babbamu bbembu ajja kuddayo gye yava lwe luyimba lwe yabadde atuddemu kaakati ono n'alyoka agamba nti nno ono agambye atya agambye nti remember we are the Ssekajjas Rashida n'addamu n'alyoka amugamba ajjukira nti ffe ba original Ssekajja bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka agamba naye nga ddwe olutalo lukyagendera ddala mu maaso Chosen Becky agambye nti mumuviire ku musajja bambi tubeere nga tweyongerayo oluvannyuma lwa Akram okuba nti no munnange yafunye omukyala omupya nga woli mu kulaba awo no yabadde ku propose wabula bannaye zino sayizi zo zimuwoomera era azaagalira ddala okitegeera nno kale yoyo Akram munnange nga asaba ng'asaba obufuubo okitegeera bwe batyo nno bwe batambudde bangi ne balyoka batandika okuba nti no bagumya Dr. Kulthum Dr. Kulthum yavuddeyo n'alyoka agamba nti ye ne Akram baayawukana dda bw'atyo bwe yavuddeyo n'alyoka agamba oyinza okugamba nti tuli mu kulimba oba oyinza okugamba nti yeegumya wuuyo yavuddeyo n'alyoka agamba nti ye ne Akram baayawukana dda era mbu Ajat yafuna dda omusajja omulala era ne balibeera nga bakola n'emikolo wabula emikolo egyo munnange gyali gy'abalondemu bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera ng'ate agamba Ajat Kulthum bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka agamba n'agamba nti baakola dda nnika n'emikwano gye emitonotono ky'ova olaba abasinga temwabitegeera naye nga ye Akram tamuyinaako obuzibu subscribinga likinga lekawo bakabwawo mu comment section munnange omukyala oyo gwoli mu kuba nti nate olaba mu katambi ako abadde akola bizigo bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala era bbaawe munnange yavuddeyo n'abeera ng'akakasa amawulire gano bangi babadde bavuddeyo nga balowooza nti si bituufu katubeere nga tukuwa akatambi kano Nze Saalongo Pawatocho Skin Care. Tocho wamwafudde. Tocho wamwafudde. Tocho afudde. Siri mu kulimba. Afudde. Tugenda nazigo. Bwe tweyongerayo oluvannyuma lwa Primo okuvaayo n'abeera ng'ate alumba Lydia Jasmine naye bavuddeyo ne babeera ng'ate bamutabukira Senga Acid wuuno. Nawuliddeko ebigambo byo ng'oyogera ku Lydia Jasmine and in the end you talked about other people that you should be thanking, and be grateful for example, Prima. You were in a show called Kampala Prima. I'm not sure if you're still there. But there is only one person that was giving relevancy to that show, and that is Mami Dave. I heard you talk about her. You shouldn't. You should actually be kneeling down because without her, none of you would actually be making any sense. But then also I heard you give an opinion about Lydia Jasmine making a press conference and advising us how it should have been. Prima, who are you to advise people how their press conferences should be? When have you ever done one?
Pulima, the last venture you ever did was to sell rice that had a lot of stones and a lot of maggots, and it used to be leftovers in obituguza, and we stopped eating it. Pulima wesonyiwe Lydia Jasmine and people that make sense to this country, tubadde tukusaba, concentrate on what matters. You have been all over doing everything. For example, Kampala Cream, the only thing you benefited was a fight with Zahara Toto. That of course kyotagenda kufunamu, ogenda kufunamu sente, ogenda kuzigulamu bizigo obyesiige. Pulima tuleke. Your ex has done press conferences that were not about anything, but not even about music, but about you being a clown in nemujja wabera n'abaana bo. Pulima, your opinions matter to yourself. Wesonyiwa abantu that are trying to make something for themselves. That is not nice. Pulima mizi. Lydia Muleke, you said she's not relevant. You said she's not. That girl is an artist. Your ex is once upon an artist. The only thing that is making him to trend now is mixing you and his current wife on the same table and drinking alcohol, and you being naked and being with a gay man. Pulimo olina ebizibu ebikumala. Wesonyiwe banno. Kati ogenda gamba senga nanana yenze agenda okugamba ebituufu byotayagala wulira. Okitegedde ekyo ekintu. Lydia Jasmine Muleke n'abalala. These are ladies that are trying to at least be what you failed to be. Kitegedde ekyo ekintu. Cheers, I love you. Take care of yourself because you have nothing else to take care of. Not your body, not your teeth, not your looks, not your children, nothing. But just being there in your... It is called what? It is called a bachelor's. Wherever Prima. Oluvannyuma lwa Chairman Kategaya ne bannaaba NRM okuvaayo ne babeera nga balumba bubi nnyo Justin Nammere Minister, kaakati nabo bali mu kuba nti nate babasabula. Nabyo katubikuwe. Enseekeze ziri e Masaka ebigambo bingi bye mwogedde. Ntunuulidde Bulegeya, nentunuulira Nabakooza, nentunuulira Yiga, nga yeeyise na Muganda ate buli gyagamba mu Lugwala. Yiga Muhammad wava ddi Omuganda ate nga buli gyogamba oli mu Lugwala. Basebo ne bannyabe ebigambo bingi ebyogeddwa. Ne muteeko kimanya nti omutima omubi buli ogukuyitira. Omunyankole yagamba nti buli onyampisa ekiniga opama mu mpale. Ndaba Chairman Bulegeya ali mu kupama mu mpale. Ndabidde ddala ng'ayogeranga n'ebica, mudde mwetegereze videos nga n'ebica mbwave mu pati. Bulegeya bw'ova mu pati neegwa simanyi tugenda kwogera biki. Bulegeya bw'oyogera nga wayogera ani gw'otayogeddeeko, Bulegeya wali oyogedde ku buli muntu wa NRM asituka, buli muntu wa NRM asituka omwogeddeko. N'ekisinga obukulu tolina ky'obakolako. Nkimanyi bulungi nti okwogerako bw'osuubira okuba nti bw'onoyogera n'omumwago ofune ssente. Honorable Justin Nammere tagenda kuyita n'olunaku n'olu. Njagala okutegeeza ebigambo bino nti Bulegeya bw'oyogera ku Honorable Nammere n'olowooza agenda kuwa ssente. Bw'ogamba okuva mu pate President Museveni n'agaana okwebaka. Gwani ava mu pate bavuddemu abanene abasinga gwe. Bachairpersoni banno bonna abamadistrict abamasita amalala bonna bakwewuunya bigambo by'oyogera. Bakwewuunya. Chairman Witonze yafunye oba minister kubanga ebikolwa bye birungi. Oli agenese Honorable Nammere oyinza okugamba nti Honorable Nammere wa pate endala. Naye nze kyemmanyi kiri kimu, ogenda kukakkana. Nze nkubuulira ogenda kukakkana paka last, kubanga ky'oteekwa okumanya nze sirwana lutalo ne siruwangula. Nkubuulira sirwana lutalo ne siruwangula. Bulegeya ogenda kubulwa wonywa amazzi Masaka. Ebikolwa byo byokka bigenda kubuza wonywa amazzi. N'olwekyo ova waggulu nga nkowoola banna Masaka mwenna tubakoowoola enkya, kubanga olunaku lw'enkya lwa njawulo. Tubakoowoola enkya ssaawa 4. Mwenna muveeyo, kubanga ono omusajja ebigambo ayogera bingi. Ndabiyiga Yiga gwe yasooka ewa Kano Samba novaayo, ewajja Boulevard novaayo, ewajja Matovu novaayo, n'ogenda ewa Kasolo
novaayo nogenda ewaonalebo Justin Namere novaayo omanye kyakujja onalebo Justin Namere olwokuba mukazi asirika wali ogenda kukwata usigalo we wali ogenda kukwata usigalo we ndabi nabakoza woweereza message ngo yagala onalebo Justin Namere akujjanjabira omwana we yali embalanga alwadde omuntu bwagaana okuyambako okuweerera okikwekweza ebyo bigambo gwogamba oti amuno simanya pate mugenda givamu nabakoza ne bava mu pate first of all wagwa tuwayitamu nabakoza togenda ko mukalu noyitamu usegeera ebigambo bingi wenna odeno ogenda komawa bulege yencha batekawo kaluluka chairman osoloka wangula Namere akulumiza bwerere omutwe kubanga wali yajja kuweereza banna Masaka nze nebuuza kubanga olutalo luwali badde ku bantu abalala abali against the party ate ndabo olutadde ku muntu wa party mbogenda kuva mu party tulabe bweneegwa walimbye abantu mu mujera fulaga beyala mwena tubayita tuyina be tugenda okubawa kumbe ogenda bakozesa bikolwa bibyo nkomyawo mulinde encha press conference egenda okusinga obunene mu Masaka gagadde press conference bannange akatambi kano abafumbe embeera bwetuuka bweti mutaasa obulamu kakati omukyalo ono simanyi kikyamunyiiziza naye ate bbawe ye yataddeyo akatambi kano naye nga munnange yasiza TV n'abeera nga ate munnange akwata ne paasi ng'ayagala okugimukuba nga woli mukuba nti nate olaba akatambi ako so omusajja ali ku mutimbagano ali mu kwekubira nduulu agamba nti poliisi emuyambe. I think this is too much. Yeah, I think this is too much. Ekisooka mu byonna simanyi kiki kyoyagala. It's better n'otambula obulamu bwo nga temuliimu fake things. Nga toyina gw'olinnyeeko gwe kukulengera mu feesi yo wabula ng'olina gw'olinnyeeko gulemesezza okulengerwa gwe ng'omulinnyeeko gw'oyimuke bakulabe. Weewalanga nnyo okubeera enziro y'omuntu emutadde wansi nga gwe omuntu nga ggwe gwagituleese. Mufaaki n'essomero lyaffe erya King David bantu mmwe ffenna tuli bantu bakulu abakkiriza n'abatakkiriza ffenna mu nsi mwetuli oba mukitegeera. Teri muntu yakeera ku makya kino ngenda kukyogera oba oli muzadde wa King David oba toli muzadde wa King David. Teri muntu yakeera ku makya n'akuba essimu n'akubira entuuko n'agigamba abaana bajja njagala otte bano njagala olamuse bano njagala okole kino. Nannyini essomero lya King David takerangako ku makya n'ayambala n'abeera smart n'ayingira baasi n'abeera n'abaana be ng'amanyi agenda kufa. Takerangako ku makya n'akola ssomero lyo kutuukaawo we lituuse n'agamba leero kanfe kuba essomero lintuusiza wano we lituuse. You people let's judge tujajinge naye tuleme kwonoona because kyonna ekintu ekituuka ku muntu omu wallahi n'omulala kisobola okukutuukako just kaba kadde ke kaba tekannatuuka. Mulekerawo okwonoona essomero lya King David. Nze ly'essomero nalitandika 2021 wembasabedde no 2020 I think when nalitandika kakati yali na covid katoyinza kuŋŋamba nti essomero lyembaddeko emyaka 6 nti sirimanyi ndimanyi okuva kwa sikaali paka kwasembayo kwasooka okuva kwasembayo paka kwasooka. Mwagadde mukole content kuba mulaba muyitirawo naye mujja kuyitirawo Katonda jabba wa muyitirewo mufune bye mufuna naye teri mulimu gutaliiko mpeera kyosima kyokungula gwe siga obukyayi bwo siga obulimba bwo osobola okuyitawo olw'okuba oyagala kuyitawo. Omuntu omu n'avaayo n'agamba nti essomero liri lwaki tukyusa omwana teryajja kumukyalira teri kuba ssimu terikola liki ne mukwata ekifaananyi ky'omwana ali innocent mwe ne mwagala mukibeezeewo olw'ensonga temuyina kiddako. That is so pity. I pity you guys. Nga nekisooka mu byonna you're there complaining it they never called you or informing you
but you never been a parent on King David, at King David. You never been a parent. Even in their books, Torimu. Gw'osuubira bagenda kukukubira batya. Inga ne family gy'ogamba nti neekumanyi yakulaba kwolwo olunaku lwe bafuna accident. Lwaki mwagala okwonoona amannya g'abantu mmwe muyitewo? Mwe temulaba nti nno obunnya bwe mwesimira nammwe bujja kutuuka mu bugwemu. Essomero liri the one of the schools dyengamba nti oh my god bano abantu bafaayo. Okuvira ddala mbagambye kwasooka paka kwasembayo. Siganya abazadde twanyiiga. Naye ku kino ekyatuukawo ku ssomero lino, kino nkyogera nga nabagambye muno, sirina nsonga lwaki mba njogerera abaana abaafa abazadde baabwe. Kuba oli ajja kuva eri agambe adde oyogera owuwo yawona. Okitegeera? Naye ku kino ekyatuukawo teri yakuba ssimu oba muzadde wa mwana eyafa oba muzadde wa mwana eyawona oba muzadde wa mwana eyalemala. Teri yakuba ssimu nti nteekayo ssente ziizino omwana agenze kulemala oba kufa. Ffenna tuli bakkiriza tukkirize nti destiny ariyo. Waliwo woogambira n'ogamba kisusse. Bantu mmwe ab'oku TikTok musukka we muyina okukoma. Oba mukitegeera? Nze nabiwane n'abantu bangi nnyo. Mukola kontenti wa mumukolera abantu. Munyonyooza abantu. N'okwata omuntu ali mu nnaku empitirivu gwe n'osalawo mukolemu content. I pity you guys because enensi esigala ekola round. Tomanya ddiru ekulumba naawe. Ate katono otalina mukwano ku bantu abavoola abantu abalala. Tabayinaako mukwano. Just akaseerako kaba tekannakolaki. Tekannatuuka. Naye mu birungi byonna oba mu bulungi bwonna tubeegayiridde mwesonyiwa essomero lyaffe. Eryo essomero okuva nali ndibaddeko until now sirirabangako buzibu bwonna. That's why Adi omulaba ng'omwana we abaddeyo from P1 up to P7. Oba mukitegeera abasinga mbaleta mumanyi nti nno n'omwana wange ali eyo but lyessomero ntwalako omwana newe mba ngenze bweru. I don't care kasita banga ali mu boarding school. Kyatuukawo because it was destiny. Kwali kwagala kwa Katonda. Tewali yali asobola kuyimiriza kwagala kwa Katonda oba mwagala oba temwagala. Newe nandigamye fenna tufiiriddwako abantu mu nsi muneeno. Naye waliwo kyolaba n'ogamba for sure kuno kwabadde kwagala kwa Katonda. Kuba Katonda yatuwa ate era yatwala. Wabula mwe mukikutte mukitaddewo mwogedde amagambo mangi mulaba nga mwagala essomero lyaffe muliteeke wansi. I pity you guys. I pity you guys. Kwaze empisa zammwe embize muyina. Kale bannange simanyi we nnyinza kubannyonnyola. Naye mbagambye ekintu kimu kyosiga kyokungula. Ne bw'oba tokikungudde guno mwaka nze mbabuulira kama teyeerabira. Time will come n'ogamba oba kiri kye nnakola kye kinviiriddeko kino. Naye ng'oba ofa ky'okunyonyooza omuntu ali mu nnaku. Gw'olwokuba oyagala likes olaba embu nno okuba emitwalo 5 likes. Kanyonyooza ono abadde ali mu nnaku. Omuntu ono abadde tasobola nakwogera kigambo kyonna ng'awuwuuna. Nze kamunyonyooze nfune likes. Niwerabira nti nawe olina the beloved people mu bulamu bwo ajja okukuvaako bakugambe kaaba oleme kukaba nawe osigale ng'owuunuuna. Ojjukira omukazi gwe wanyonyooza we yali awuunuuna ng'akola ki? Bannange naye mmwe lwaki tetuddako eri Katonda? Lwaki tetuddako eri Katonda? Lwaki twefudde nti ensi Katonda bwatuwa omukka ebisigadde ffe tubivunaanyizibwako? Lwaki twefudde nti nno Katonda si yatugjamu omukka? Lwaki twefudde nti nno Katonda ku nsi taliiyo talina makulu? Lwaki ebintu ebisinga tetuswayirako ku Katonda oba tosobola kuswayira ku beewammwe oba ku bantu abasigadde? Swayirako ku Katonda ogambe kino sijja kikola ku lwa Katonda wange. Oba mukitegeera? Bannange mukisussa. Era nze mbagamba nga nsembayo mbagamba ekisembayo. Teri asiga kintu natakikungula ne watokungudde ensigo era okungula kw'okungudde. Kama teyeerabira ensi eno ejja lawundi ekituuka ku mulala nawe ekisobola okukutuukako anytime neegutaba mwaka guno. Tuli mu bulumi olw'okuviirwako director, okuviirwako abaana baffe, okuviirwako omusomesa waffe. Yes, so twafiirwa director, ne tufiirwa omusomesa omu, ne tufiirwa driver ne conductor,
n'abaana 2. Driver ne kondakita tebaali ba ssomero lya King. Yes. So njagala bambi okuleeta okusaasira kwange eri abazadde baffe bonna. Ffenna tuli mu bulumi bannange, ffenna kisa kya Katonda kye kitubedde mu kaseera kano. Tetulina maanyi naye olw'ekisa kya Katonda kitubedde okusobola okuyimirira. So njagala okuzzaamu abazadde baffe amaanyi okubeera nga twongerayo omulimu dayirekita gwe yatandika, nga twongerayo omusingi dayirekita gwe yatuwa. Era tuli beeteefuteefu abazadde baffe, mwenna abali eyo n'abayizi baffe n'abatwagaliza ebirungi okubeera nga tukomyawo saavisi, tuleeta saavisi. Era tuli beetegefu okubeera nga tuwa saavisi abaana baffe, abazadde baffe, community yaffe nga tukwatidde wamu. Abasomesa baffe beetegefu okubeera nga baddamu. In fact nga Teacher Maggie bw'ayogedde, olwaleero tuzzeemu. Yes, ebbanga gavumenti lye yatuwa lyaggwako olunaku olwokuna. So olwaleero tuzzeemu okubeera nga tuyita abaana baffe okukomawo okusoma. Era njagala okwebaza Katonda kubanga turn up nungi. Bweteta mudo badde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspark channel. Kankusobere ngo subscribing o likinga n'okuleka obaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.